Saloto ennaku ku mutima singa at least toziba otandekene nti wateziriwo bubezi na ye abantu boziwa nga tete babagattako abantu boziwa nga tebabagasa abantu bemuwasane nga tebabawagira mutetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobola okubeera mu bifo bye mulimu ne tuwunsika nga tukaaba naye nga abatabagasa mubawa ssente essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna namba mugambye nolajja mu state house teraba muzeeyi omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine ne babafuukira ekizibu mugenda gamba kyensi nakuweza buli bintu byonna babadde ng'oteekako obutesi buntu bwoti singa essaawa leero alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu ensi mugenda gigamba ki omwana alina komande abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku peroolo nti buli mwezi alien skin afuna milioni 10 alisa abaana oba mumugulire ekitaka atwalewo abo abaana babazimbire babeere n'agagaya yegigafuna emirimu temukisobola singa abavubuka beegattako Bobi Wine singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu ensi mugenda gigamba ki timwamutunuuliranga nga mumulaba gwe nnyabo His Excellency Bobi Wine sijjirikiti ntusuulako mbwa zifudde His Excellency Bobi Wine sirimbo ntuziikako mirambo His Excellency Bobi Wine alinga ng'eddiini y'obusiraamu talya bifudde His Excellency Bobi Wine alinga ennyanja tetereka mirambo Nupu mulimu emiryango ebiri gyokka temulimu mulyango gwa kusatu Nupu eyina omulyango gw'abayingira Nupu eyina omulyango gw'abafuluma naye ate Nupu teyinaako mulyango gw'abakomawo mwe mwasalawo okulya pupu emisana tukuŋŋense ebalengera wakati nga His Excellency Bobi Wine ali mufumbira abateekerateekera omulabe Museveni najja abawanikira akataasa ka pupu nti oyo mumuveeko ali mubagamba nti afumbira mmwe naye tagenda kujjula mujje muli ekiriwo ne muduma ne mugenda ne mubakana n'obutaasa bwa pupu ne muwaanira ensi butya pupu bwawooma essaawa eno pupu atandise okubadda kubanga mutandise okulaba obulaba obuli mu kulya pupu n'ekivundu kya pupu kitandise okubawunyirira mbwate tugenda kuddayo ewa Bobi Wine we mutatukwata bulungi mwani yabagamba nti Bobi Wine oba omuntu ali ku level ya Bobi Wine asobola okubeera last option Bobi Wine yenna full figure omufuule last option nti yonna gy'otabadde amalya bwe bigaana okomyewo wa Bobi Wine okonkone nti mwami nkomyewo tebaba baana bange saalikomye ogwani yakugamba nti ekifo kyo mu National Unity Platform kikyaliwo era gwani yakugamba nti ewa His Excellency Bobi Wine wali wansonga era wali wansa nti ojja kunoba ogende ku bizinga yonna weegabangule omale okomyewo nti nkomyewo kufumba ani yakugamba mwe mwasalawo okulya pupu emisana tukolwa okubanga temuli bagumiikiriza ne mugenda mu NRM ewali abagiteekerateekera nabagamba nti NRM esobola okubeera ente evaamu amata olunaku olwaleero ente evaamu amata olunaku olwaleero gye bayita NRM amata ago gabadde ganywebwa mmwe naye temwerabira nti myaka gy'ekinaana NRM kaali kayana waliwo abaakasombera ebiwata waliwo abaakaleeteranga ku kisula waliwo abaakatwalanga ku ttale okulya omuddo waliwo abaakakubanga empiso z'okkagema waliwo abaakakongolangako enkwa essaawa eno yemmwe abanywa amata agava mu nte gye bayita NRM gw'olowooza nti abantu abo abalwanirira NRM abalwanyi abajasa abalemala kulwa NRM abafiirwa abaana baabwe abafiirwa babba baabwe abafiirwa ebintu byabwe kulwa NRM abantu abo bo babatunuulira batya oba gw'olowooza nti Museveni yali asobola okubaagala okwemalayo nga ne bennyini abaamuleeta mu buyinza yabasuula dde ttayo ziraka bennyini abaamuleeta mu buyinza yabatumira mayiga gye buvuddeko n'ababuuza nti emyaka ana muba mukyabanja ki mukabambu olutalo twalwana mugende mukole ebirala myaka ano kyabanja gavumenti abaleeta NRM babasasula batyo gw'olowooza nti Museveni asobola okwagala okusinga abaleeta NRM abatamufaananya nnyindo basasulwa mu ngeri ekyasinza okubeera embi n'abamu olunaku olwaleero bali mu ntaana nga ba Dr. Andrew Takome Kayiira kakati gwafaananya Dr. Andrew Takome Kayiira ennyindo olowooza nti Museveni asobola okwagala okusinga bwe yayagala Kayiira oba asobola okuwa ekirungi ekyo kyataawa Kayiira teweerabira nti gwe weetadde mu kifaananyi ekirina okukuumirawo gavumenti
naye ate Kayiira yali mu kifaananyi ekyaleeta gavumenti kubanga ye yawamba Kampala. Museveni teyasanga buzibu yadde ensonyi okumukwata nga baakajja mu buyinza omwaka ogu n'amuteeka eruzira. Gavumenti ya Bungereza nevaayo n'erwanirira Dr. Andrew Takome Kayiira, Museveni n'amuta. Wakati mu kumuteera mu bugubi yawunzika amuttiridde erukuli naŋŋanda mu maka ga Ggombya. Kakati yaleeta gavumenti teyabalibwamu value. Mbugwe agenda okukuuma gavumenti obalibwemu value. Gwe bw'oba weetunuulira Museveni omugattako kyera Museveni omuyamba ki? Kyekyo Museveni kye yali egombye okufuna mu full figure kyataafuna oba kyateegomba kufuna mu Dr. Andrew Takome Kayiira. Gw'olowooza nti Museveni okuyita omwegatteko kwali kukwagala nnyo nti walina ky'ogenda okugatta ku gavumenti ye. Nabagamba nti Museveni buli lwakujja ku sayidi y'abantu n'akusembeza ati aba akuwadde kaguwa kwetuga. Oba toyina neeki ky'ogenda kumugattako ye just aba akirabye nti amaanyi go gana amanafu. Bwe ganeegatta ku ga Kyagulanyi ag'amaanyi gasobola okuggyamu ekiramu ne gafuuka ag'obulabe. Kyava akuyita ovume Kyagulanyi ng'akimanyi tosobola kumusuula. Kubanga ye Museveni ayina emmundu, Museveni ayina obuyinza, Museveni ayina ssente. Gwe ki ekikulowoozesa nti yalemereddwa Kyagulanyi? Gwe kyenjeeje omuwemuzi w'oku kitundu, malaaya eyali yeetunda, eyali ateke kalifoomu ku mabeere n'okuula abasajja nga beebase obamaze okubawunza n'odduka n'omusimbi gwabwe ogwa ssente, naddala abasuubuzi b'ebirime wababbira nnyo ku kalenda e Makindye. Mbu Museveni akuleeta ogatte ku gavumenti ye, mbu okuume gavumenti ye eyaawa. Mwe baana mmwe butategeera, baana mmwe butasoma byafaayo, baana mmwe butatuwuliriza nga twogera, kubanga mwalikozesezza enkola y'okuwuliriza naddala nga musanze abantu nga ffe abamanyi abaasoma ebyafaayo abakimanyi nti Museveni talitwagala. Museveni okutwagala kwe yakoma kwali kwa mu nsiko, ate kwali kwa kukwenya ng'omusajja anakwana omuwala gw'ayagala okukwabula n'amuyita bebi. Bw'amala okufuna by'ayagala n'atandika okumulaba nga sitaani gwe yasuubiza okukwata ng'ekitaatika, n'atandika okumukwatira ddala ng'ekitagasa. Oye Museveni temumuyiga. Kyokka ne wabaawo abaagala okumubasomesa temwagala kuwuliriza, ne muddanga ku baana b'omu nju zammwe ne batakoma bukomi kubeera baana b'omu nju zammwe, naye nga be babalaga ensi full figure. Gwe yali etunusanga mu kamera obanga gwe yali tudde ka TV ka mwako akafuuka Facebook live oba akafuuka TikTok ofume Kyagulanyi. Full figure gwe yali talabanga ku ssanyu mu dduuni muno ng'abasajja bakkabasanyiza gy'ogenda okukola obwawusigalo gye bakuzaaliramu nga n'abakuzaddemu beegaana abaana bo, nojja n'ogamba nti agende. Omusajja n'akusembeza n'akutembeeta ku kibegaabega kye. Museveni bwe yakulengera n'akuyita, naawe n'oyitika, era n'otakoma ku ekyo n'otandika okuvuma His Excellency Bobi Wine. Waliwo abagenze ewa Museveni eyo oba abali ewa Museveni eyo, example Ngalagadi Uganda ne weetabanguka, waliwo abasobola okumukweka mu bufunze nti ddembe lyo okuwagira Museveni wo kubanga kyakuweebwa mu ssemateeka, naye era ddembe lyo okuvuma Kyagulanyi. Kw'ovugidde emmotoka ennungi, kw'ozimbidde ennyumba ennungi, kw'olabikiddeko mu mikolo egy'abantu ab'obuvunaanyizibwa, naawe ovume Kyagulanyi malaaya eyali yeetunda. Nkugambye nti ddembe ly'okugenda ewa Museveni kubanga ssemateeka akuwa obuyinza, naye ebiseera ebisinga entamu mwe wali ofumbye toyinza kugiyita kitamu. Omusajja bw'akutwala mu maka ge ng'akujja mu maka ga musajja, bw'otandika okunyumya eby'omu kisenge kye oli omusajja gye wava olw'okuba ggwe oli mu mukwano omupya, teweerabira nti noono omusajja alina ekisenge era alimanya nti naye oli munyumyako kubanga nkolayo nga bw'ebadde enkolayo ey'okunoba ogende mu maka ge, era bw'eribeera enkolayo ey'okunoba ogende mu maka g'omulala, kyalibadde okkebeera enkolayo ey'okunoba ogende mu maka g'omulala. Naye bwe wava eri n'otandika okunyumya ebyama by'omusajja eby'omu kisenge n'otandika n'omuwewula.
n'omusajja akimanya nti ono keeri nkola ye ey'okunoba era ne wanajja kunoba naye bw'eba ate ku nkola y'okunoba ayongeddeko enkola ey'okunyumya ebyama by'omu nju tayinza kukwesiga. Tewaliiwo musajja alina magezi asobola kwesiga mukazi musigule era nziramu okukibajjukiza bantu mmwe Museveni tabayita mu mwegatteko lwakuba mulina kye musobola omugattako lwakuba musobola okukuuma gavumenti ye naye Museveni abayita abawa akaguwa akasobola okubasaanyaawo. Otunuulya kino ekiyenje kya Kenzo. Ekiyenje kya Kenzo abantu bakuwagidde. Abantu bakwagadde kubanga awaadi oyo mwana gye yasooka okulonda yalinga yashtaga Pick Eddie ng'okasitinga vote okuva kweyo awaadi teyadda mabega. Oyo omwana teyavanga ku nnyonyi buli lunaku. Then Museveni n'amuyita amusuubiza ebingi olw'okuba byali byawamu n'ayagala okulya olumu fuuwuko lwaleero akyalina bookings mmeka emitala w'amayanja. Baamugumaalizaawo emutundu ewa General Salim Saleh ku Sereni Suits mubagenda bawa ssente simanya jam session kakati buli lwe yafunanga omulimu gwonna ogugenda ebulaaya okuyimba nga wano bamugamba nti omukulu agenda balaba wiikendi akasente kagenda kufuluma ekigwo nga bagutanga matini beta agugoba manager we ne bagoba emirimu okumala emyaka wajinda beegi naye teweerabira nti eri Nigeria erina abaana beezimbi babayita ba Rema ate nga baali balaisi by then. Kakati Kenzo ogenda okujjukira okuddamu okuyimba ng'eri tokyalina value baakusalayo dda kubanga ekinnya ky'oba oguddemu kiba kyangu kyakukkirira. Omanyi okukkirira kuba kwangu naye okwesikayo okuwalampa omuyembe ogukwata oguwalampe kiyinza okukubeerera ekizibu naye ate okuguvaako ogwe wansi lutemya lwa liiso obeera otuuse wansi. Olunaku olwaleero Kenzo ali komona. Salim Saleh yabawandiikidde tubagobye tubakooye okutuleebeeta lwa nsonga nti baali tebalina kye babaagalamu. Bo baali baagala kimu kubasuula amaanyi gammwe amatono ge mwalina galeme kwegatta ku His Excellency Bobi Wine gaveemu ate amaanyi ag'obulabe. Nti oyo Kenzo yalinnyanga ennyonyi n'agenda e Bulaaya nga ne wansi ku mirandira alese anywedde bulungi. Bw'ayimba ezo ennyimba ze zitategeerekeka kuupe ekale skereu Abanigeria ne bamugula kyokka ng'ate nene Uganda alese ground aginywezeza kubanga yayimbye embakooye ne system volongoto. Museveni kye yatya akazindaalo ka Eddie Kenzo ke yalina kaali ka bulabe eri gavumenti ye. Yamuyita agenda aweerereze mu gavumenti ye si lwakuba nti asobola okugatta ku gavumenti ye si lwakuba nti asobola okukuuma gavumenti ye naye kufaanana nga ddofe kulya kigambo kye. Era Kenzo asobola okulya empitambi bw'ogimusiikira obulungi n'ogitona kubanga omuntu ali ekigambo kye asobola okulya empitambi. Omuntu akola ebintu byonna naye tokkirizanga omuntu okuliisa ekigambo kyo. Ezo z'ensonga za General Salim Saleh abayimbi ne Fulufiga zo munange zikutte wansi n'waggulu. Twalabye ennaku lweggulo Fulufiga yavuddeyo ne yeetonda naye okwetondako omanyi Fulufiga ayogera nnyo n'asuusa oluusi we yandikomye. Kakati omukwogera ennyo yavuddeyo ennaku lweggulo n'agamba yeetondera General Salim Saleh yeetondera omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mbu ye yabadde tavuma Salim Saleh mbu yabadde avuma abayimbi. Bamwana okutte era bibyo nga tuvuddeko ate munnange Fulufiga era ayambalidde kasuku olw'omukyala we mbu esente zawasiza mukyala Kasuku mbu za luseke. Owaayi omuntu taakubingeko n'akake oba taawasengako mu sente ze naye ebigambo byayogera si biwoomu bibi. Bino naawasa embaga y'oluseke embaga y'oluseke etaanyumi yabadde bamagombe nalabye baaseeredde nalabye mukwano gwe nnyini yeekubesere nga bali ey'ebisooto oba mukazi yamuwasizza embaga ebadde ya luseke
kati omugole w'oluseke n'omugamba tikoddi ole n'omugoba otya nga wasonda musonda wamala mukuba luseke kakati bebe kyobola abakazi babatyobola omukazi gwomaze okubira oluseke okola embaga anaafumba ddi nti wamala kusabiriza maaso nga General Salim Saleh akawandiikira abayimbi abagoba eggulu n'abagamba nti munange si kugamba mbuno kinenze mwina president w'abayimbi era mwina senior presidential advisor on creative yalina okuntuukira oba mwina kyemwetaaga ate ye omulangira Suna abasinga obungi gwe tumanyi nga OS ye yategeezezza nti tagenda kuva eggulu mpaka ng'asisinkanye General Salim Saleh abange anaamulaba oba nedda. General Salim Saleh ye alina obudde obunakkiriza kulaba omuntu kinoomu oba bibino. Nze mulangira Suna sawa zino mbaweza video eno ndi ggulu ndi wano mu hotel ekyandete eggulu najja kulaba Afande Saleh gwe mulundi gwange ogusoose mu bulamu bwange okuba nga nziza okusinkana omukulembeze gwe bayita omukulu gwe bayita General Salim Saleh. Kale abantu buli omu ayogera bibye olwo yatwise emirambo nti General yazukusiza emirambo neewuunya omuntu yatwise emirambo yakaveno wiiki singa 2 nakitegedde yajja ne group y'aba tiktokers ne babawo omutitimbi gwa sente n'okakafu mbulina n'ebifaananyi mbiina naye yazze mu ka video n'atandika okugamba abantu mbu abali igulu baveeyo General Saleh gwe buzibu simanyi biki olwokuba yamaze okulya kkuse ye taliiko nti oli wa Nuupu oli wa NRM oli waki ya General wansi aweereza nsi ye chief coordinator wa Operation Wealth Creation. Ze bintu byange byonna bye naleta proposals zange zonna zigwa mu core ya Operation Wealth Creation. Era Afande bwe yagambye nti tugende wa Kenzo nze naganye nalemedde yeggulu. Ate waliwo omwami avuddeyo n'akoola Julie Mutesasira ono nga ye maama wa Ezekiel mune Esther Mutesasira nga mugamba nti komaweeka mbu va mu busiyaga. Jjukira omukyalo ono yavaayo neyeerangirira nti musiyazi naye nga abantu abasinga obungi bagamba nedda omukyala yali anoonya mpapula n'omukyala agambibwa okubeera nti boyfriend we oba mukyala we muganda we naye abantu balina engeri gye bakitwalamu obwe ne batandika okuinsultinga abaana era famire y'abasiyazi ebintu ng'ebyo naye namugambye nti komaweeka munange tukyakwagala wayimbanga ennyimba za gospel zatunyumiranga wali mukyala pastor nti ebyatuukawo byonna munange kumaweka. Jjukira essaawa ya kakati ali Canada n'abaana be Ezekiel, Esther ne Elizabeth. Julie Mutesasira mukama yebazibwe. I am Bishop Nassan Ibrahim Tiyamreba, a family friend for a long time. I love you, I love your children Ezekiel and Esther. You know how I've been a long time friend. Nairwachi wanimba Julie Mutesasira. Julie walimba family friend. When I was concerned nenkubuuza nga mawuli katambula ntoli musiyazi oli lesbian nenkuli simu wali mu America ngoze kuweereza na kuyimba. Nogamba musumba bakulimba bino bintu bya mawulire naye nze siri lesbian siri musiyazi. Nyemba ate bino babijjawa n'abalina bye bawulira anti ne mukunoonya mpapula era ino kunoonya mpapula weetaaga okole kino ne nkugamba really naye maama wange nakashanoonye mpapula kusinzira ku videos zino zendaba okyanoonye mpapula kusinzira ku eno video nayo gyolaba okyanoonye mpapula walimba family friend kakati kino kikakasa oli lesbian oba oli musiyazi mu kitiibwa kya Buganda n'abana Uganda, this is wrong. And you can still come back at your senses. Mu kitiibwa ky'obulokole ne mu balokole ne Katonda w'abalokole ekikola ky'obusiyazi kikyamu ate kibi. Obanga wali omusumba yenna omusajja oba omukazi ng'ali mu bikolwa by'obusiyazi kikyamu, si kya Bayibuli, si kya buwangwa. Ne mu Buganda, ne mu Uganda, ne mu Banyankole, ne mu Bakiga, ne mu Batoro, ne mu Banyarwanda kikyamu. Kakati ndozo tokyanoonya mpapula kubanga ozirina naye kakati olaze ensi nti oli musiyazi. With due respect, kino tekijja okwagala kwe tukwagalamu,
kijja okwagala Katonda kwakagalamu kubanga Katonda akwagala naye akyawa ekibi. Obusiyazi tebuli mu category ya bwangwa, eri mu category of abomination ekibi. It's not too late. You can change. You can respect your nation. You can respect your God. And you can respect your children and do the right thing as a mother. We love you. We pray for you. And we believe that you are called by God to do the work of the kingdom. Na ekikola ky'obusiyazi si kya bwa Katonda. Tekiva mugulu, tekiriba mugulu, tekirigenda mugulu. Kya mulabe Setaani. I'm not sitting on the judgment seat to judge you, but I'm sitting on the seat to help you to discover and find the truth and repent and come back to the Lord. It will never change my position to be a family friend. This is Bishop Nassan Ibrahim Tiyamrev. Vako busiyazi daku Katonda. Katonda yatonda Adam ne Eva. Teyatonda Adam ne George. Teyatonda Eva ne Catherine. Yatonda Adam ne Eva. Ekitegeeza omusajja kikolwa kye kyakuwasa n'ekikolwa ky'omukazi kyakufumbirwa. Baakuwa omubiri gwa musajja n'omusajja w'omubiri gwa na satisfying omukazi. You cannot be a husband and you'll never. You'll always be a woman and a wife to a man, not a woman. You'll never be a husband to a woman, but you'll be a wife to a man. Echo kato ye design ya Katonda yadene Katonda bwati byakola wati. Take this fact from my heart of love. Akwagaliza obulamu, akwagaliza emirembe, akwagaliza obuwanguzi. Is out of love with due respect. Julie Mutesasira, we need you back in the kingdom of God. I cannot stop you to claim that you are in the kingdom of God. Come back. We love you. God bless you. Greetings to Esther and Ezekiel. I love them and others. I forgot the other. Ebyo munnaffe naye nga nkujukizamu nti oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala ge tugenda okuba nga tukutuusako nnaku olwaleero sigala naffe tova.